The newsroom, where untold story is revealed. Ate mwe musoke mugambe mbu senga ine nugu kuchi musoke mutwake senga nugu wajina njagala mweteke mubigere mwenna ngo mwana yali mu family yamwe ku Beyond the Newsroom kuagenda maaso n'okubeerago tugoberera nkwebaza kubanga ekyokola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala ensonga za Tamale Mirundi Junior zeeyongedde ogenda maaso n'okubeera nga ziranda n'okubanga zikwata akati oba okukwata waggulu buli omu ali ku mukutu guno era atugoberera amanyi internet okimanyi bulungi era buli omu abadde asalira Junior omusango ng'agamba Junior asusse ovuma nnyo ogenze wala osukkulumye era ng'ebigambo ebisinga oyitingana nti taata wo bw'akaavuddewo Junior ogenda laba ensi kakati nno bw'atyo yagobeddwa mu kika entabwe yavudde ku bigambo byeyaddamu ab'effamire nga bagenza okwetonda emengo kakati nno olunaku olwaleero ensonga nyingi nnyo nnyini ddala baabano ebikonge ebinene bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga babaakinga Tamale Mirundi ku nsonga ki nti famire yezana bagenze maaso n'okubeera nga bateekateeka okusaba wano nno baganda be kwoteeka bannyina bwe baviiridde okubeera nga boogera ebigambo ebingi ate oba oliawo abantu kwe basinziridde ne bagamba naye Junior ono bamulinako obukyayi abantu bangi bakoze ebikolobero mu families naye ebintu ne tutabiraba ne bitamanyika ne bitaba mu kamera naye ono mwana muwala ye yafisizaawo n'akadde akakwata essimu alikodinga buli kimu abisindikire bannamawulire babiteeke ku TV era nga akakodi ak'okubeera nga bakwata Junior n'okubeera nga bamuleebuusa n'okubeera nga bamuswaza ye ng'omuntu kwoteeka maama waabwe omwana ow'obuwala mwannyina ow'ekyengera ow'ezzana atuuse ku nsonga egamba nti ffe tuli ndi iPhone Junior yali kabiriiti nti Junior ne famire yaabo eri ab'ekyengera tebabafangako abo kabiriiti kyovula bambu osobola otambula nako buli woolaga yensonga lwaki taata atambulanga naye ekiraga nti bo okuboolangana mu famire yaabwe kungi era okujjudde ennyo nga tonnanenya Junior ate waliwo ensonga zissemasonga ezireeteddwa ku mmeeza olwaleero okubeera ng'obaoliawo zimmululwa zino ensonga si za kuggwa kakati nno ekiwandiiko ekinene ekiteereddwako omukono nga kigoba Tamale Junior mu kika kyamaze dda okubeera nga kifuluma ekinsosezza Kasuku nga Planidi Mukuza yamusigaza avuddeyo n'agamba nti nkwaniriza mu kika ky'aboolugave era erinnya Mukiibi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga bwe kiri nti omubala gwaffe gulimu layini egamba nti bwompaaka wala akonga ebyaffe biwedde munywanyi Junior jangonone n'omukyala ogende baso n'okubeera ng'ozaala abaana aboolugave but it's a joke naye wano wenjagala tusumululire olabe baani aboogedde ku nsonga zino. Beyond the Newsroom nzidde niyakutuusaako ensonga ez'omuzinzi ziba ziriwo ate ne tuzimumunyaamuko. Video gimpereka like ate gwe atana subscribinga nga gwe murundi gwo ogusooka otulaba nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu sooka osubscribinge tusobole otambuza ensonga butereevu. Bw'owa video eno like oba ogiwadde muliro okutambulira ddala okutuuka eyo ne gye tandituuse agenda maaso n'okubeera nga otulaba. Kankwe video eno ya dakiika emu nga Tamale Mirundi Senior ye yennyini ayogera ku nsonga z'oggobwa mu kikulabe nti famire eno okuva dda ng'erimu nabe anti balowooza mbu obeeguya nnyo nze sibeeguyaamu nakamu Mirundi tumugobe mu kika ky'enjema n'eddira y'ekkongo nga nkola ekyembizi ate muba munyambye nnyo kuba n'abawala ab'enkima ntandika obbabiriga yes mukigobemu mulabe nze nagamba mawulisi afumbirwa Mirundi ow'enkima ebyewange tembireetayo yira okuba emiggo bati kumugobe mu kika ky'enkima n'eddira y'ekkongo
Ganidire chika chembizi namanya wegali nakati weininga kagodo matu zamulidde gonanga lina. Akati no video ya Tamale Mirundi senior tugifunyera ne tugiwulira bulungi. Wanene wenjagala ndetere ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga John Mirundi. Ono nno nga ye mukulu wa Tamale Mirundi. Ono omwana jukirayo firstborn ye mukulu wa Batamale baneero era nga omwana ono yazalibwa mama we era kigambibwa nti mama we abeera Bungereza kuba mama bonna baliwo wano tekuli n'omwamuzaala. Ono ye yayitiddwa okubeerawo ku mukolo ogw'okusabira Tamale Mirundi. Era ensonga nyingi zagenze maaso n'okubeera nga akoonako n'ensonga lwaki ya bwe bamu ku bagenze maaso n'okubeera nga bakkiriziganya n'ekyoggo Batamale mu kika. Naye ndowooza abantu tulina okubeera nga tuddayo ku nnono zaffe ng'edda omuntu waba afudde nga omwana amulese mu family. I think they tulina moral authority egamba nti katumugobe mu kika olw'ensonga ezentinitini ezabadde zisobola okubeera nga zimmululwa. Ate era n'amawulire tegamala nsonga nga sinakuwa bigambo bya musajja mukulu ono John Mirundi kansooke nkuwe ebigambo bino Fifi da Queen nga ayogera munywanyi obiwulirize bulungi njagala obiwe obudde obanga ono omuwala sister wa Junior yasusse we yandikomye oba oliawo okutuuka ogamba nti ffe taata yalinga tasula bweru era nga ne bwe zibasabwa mmeka akomawo ne yeebaka ewaka nga kiringa ekiraga nti bana abe bazaala ebbali oba bebazaala mu bamaama abalala abo baana taata yayenda bende. So tubateekako ne ka question mark abayinza obanga asiba ffe ku muntu alina obwongo obugazi ennyo ekyo kireeta n'okiteeka mu quotation then ateera no mutata wange abadde tasula bweru kati oyagala kutandika kusojja mukazi oli mbugwa atazaala abaana mu maama wo oyagala kwegaana baganda bo kino tunulira omuntu ono n'ogamba yo yes I love my father so much nesi sokola kuvayo mu baana taata bange byazaala ne bagamba siba besaaliyo. I can't do that. Era ne wemba sibagala kyenkola siboogerako nemba fiisanze mu bulamu bwange. Naye nabo baana bazaala abo tebaba na musango. Baganda bo ne bono beno tugamba taata teyasulanga bweru simanyanga taata fe yatuyitanga iPhone. Nomuwulira iPhone. Wakoze akaviiri kakapya ne makeup wo 15 n'owulira ng'oli iPhone. Mu bintu byonna n'owulira ng'oli iPhone. Gojje wegaana abaana on behalf of your father. Are you stupid? Oli mwana wa bwalo ozaalozza bweru olinga nze wegaana abazze wammwe n'ogamba ono bamunyigisa ki omutwe gwe kale. Ye abamugoba mu kika mumugoba mu ngani mwe mwamuzaala. Junior bagamba olemeddewo tulaye kye banaakola. Bwe bagaana funayo ekiwala kifunisa olubuto kizaalemu nga kya famire eyo. Bananga abakazi babonyeebonye. So kulw'ensonga ezo Fifi da Queen nga bwageze maaso n'okubeera ng'ajja kankwena eno video kati nnyo ate tweyongereyo. Famire z'abataata ne basenga abazifubutukamu ng'osituka ogoba omwana wange nze nzadde omwana wange mumuyise mu meeting kitaawe avudde mu nsi ng'osituka omugoba omugalulira. Akakamanyiro ku wabadde okakomya gusenga wabadde okoma kuwanga okumanyira. By the way, don't be surprised nga tukedde nga famire yegamba yetaga DNA test ya Junior. Junior tojiba wanga tebakumanyira sibe bakuzaala taata we yakuzaala yaleka takujjeko DNA. Oli mwana wa bulenzi osobola okwetandikira ekikakyo ne weziika gy'oyagala. Ebigambo biwanvu mubiwulidde ekyamazima amatuufu oba oliawo bikaabya ne wane eno nno omusajja mukulu amanyikiddwako nga kisa kya Mukama oyasinziridde n'agamba nnamwandu nedda bano abasajja kye bali mu kukola baagala kubeera nga bakutwalako oba oliawo bintu bya busika by'abaana bye baagala kujjukira nti olumbe lwa Tamale Mirundi terunnaba kubeera nga lwo abizibwa oba nga bateekako omusika. Mama wa Tamale Mirundi Junior towa matu mbwezo era nze kankulabula olibira buluvanyuma era njala kana akatambika kutuukeko obwo obusajja bw'ekika kati bubala bintu bya Mirundi bwagala baziba amaaso butandika oba akamukagana nakukwana kati era Mirundi baba tetayogerako nga mulamu abo tebabadde bantu be ku mutima nange ezembwe ezifaananga ezo zanyiga mmange nga kitanga afudde ne bitandika okubba ebintu bya kitanga ne bibimalawo nabuboola nange obwekika bwatuzadde obukiko bwe butyo mbu saagala kuwulira bika saagala kuwulira kika ekika mazi tonyumya amazi ga kika nembwa amazi g'ekika kati gakola ki ezembwa nzisinga sente
bakolima ne babbe byakitayo nete ne bazitwana buli kimu mange we yasigala ora no lwali bandi bakyalwanyisa mange nange nga banwanyisa eze mbwa toziwuliriza mama wa mirundi tonyigira mwana wo ko simpasaiza omusajja bwamala okufa buli mukazi akwata ku kyenda lwa mwana be fana abaana bo n'abaana bo tazaate bagenda kuwa kitiibwa. Kakati aho wenyini wenjagala okusinzirira nsobola okubeera nga nkuwa owulire ebigambo bya musajja mukulu ono amanyikiddwa nga John Mirundi, mukulu wa Tamale Mirundi, nga nnyonnyola ensonga semasonga ezagobezza omutabani mu kika, era nga bano bagamba nti Tamale ensonga ezimugobezza mu kika za kuweebuuka mpisa, era okuva olwaleero n'erinnya lya Mirundi limuggiddwako, era anonye ekika ekirala ne ku kijja bamugobye, anonye gyali ziika abaana be naye wa we bali muziika ng'agenze maaso n'okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tamale Junior bamugobye ba kuba fair decision si y'abaana. Decision eyo y'abataata n'abakulu b'ekika nga bwe bajja ne Masiga ne Nyiriri. Era ekiwandiiko ekyo mba mwakirabe kiina yakisayinizeeko. Tamale ekyamugobezza mainly ebigambo bye yayogera ku mutimbagano gwe ebyali bivoola erinnya lyaffe, erinnya ly'ekika n'erinnya lya taata waffe John Sali. Bye bintu ebyamugobeddwa. Ate ne bwe yajje mu meeting n'asiiwuuka empisa n'atakola ki? N'atalaga remorsefulness, n'ateetonda, ate n'alekawo ne nnyina n'atambula n'agenda. Kwegamba ebyo byonna byayambye abakoze decision yaabwe okukola decision gye baakoze. Ffe decision si y'abaana, decision ebintu bya Junior byakola nga tuvudde okulaba Katikkiro ow'ekitiibwa bye byamuviiriddeko akabasa. Junior yadda ku mutimbagano gwe n'ayogera nti first tetwamugamba nga tugenda ki okulaba Katikkiro, which was not true. Ekyokubiri n'ayogera ng'avoola abaagenda nti bambala bukooti busuuti whatever kyayogera, ebigambo byayogera byali bingi. Kati ebyo bye byamuviirako. Era njagala nklarifying nti Junior alimba. Junior baamugamba nga tugenda. Mwami Sali taata waffe bwe twali mu kuziika kitaffe, kusabira kitaffe mu church, yayogera mu lwatu n'agamba alina okufuna obudde agenda alabe Katikkiro. Bwe twavaayo mu meeting gye twalina ku Lwokusatu nga tumaze okuziika taata ku kyalo, Junior yali yavaayo dda. Yavaayo ku Monday ku makya nga tuziise ku Sunday. Era mwami Sali n'addamu n'atugamba nti ajja kuwandiikira Katikkiro bana bamuwadde appointment tukole ki tumulabe. Bwe twadda mwami Sali n'akola kye yalina okukola, ne tulinda. Nze kennyini yankubira essimu n'ambuulira nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu. N'akubira mama waffe ow'Ekyengera n'amugamba nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu, n'amusaba ajje n'abaana be. N'akubira ne maama wano w'Ezzana n'amusaba ajje n'abaana be. Maama ye yalina okugamba Tamale nti tujja genda enkya. Bw'aba teyamugamba, Tamale atadde atya ku taata Sali okumuvuma n'okumujolonga n'okumuvoola. So olaba nti tali fair. Ekirala ekiraga obunnanfuusi bwa Junior taata nga akyayogera yayogeranga n'agamba tetukkirizanga ssente za State House. Si bwe kiri? State House yajjanjaba taata waffe ng'ali mu ddwaliro. State House n'ekwata $3 n'eziwa Bebe Cool n'azindeetera. Ne tutuula ne muzeeyi ne ba Junior abo mu meeting nga bonna bwe bali. Lwalina Lwakubiri. State House bwe yatuwa ssente taata waffe nga tulinaye mu ddwaliro tuyagobako ssente ezo. Actually yagamba nti mwami Museveni musonyiye byonna ebintu bye yankola kasobodde okunzijanjaba. Era ssente ezo $3 Bebe Cool yazitereka. Ekyo ekisooka okulaga nti muzeeyi yali takuuma busungu. Lwaki Junior tyagoba ssente ezava mu State House kwolwo $3 Personally nze State House ze yampa ssente okuba Junior maama we zaali $19,000. Era nazimuweereza ezimu cash endala nazimuweeza ku mobile money. Ne kwolonga enkyalo tuziika bamwongera endala $5,000. So meaning namuwa toto ya $19,000 ng'amanyi gye ziva zaavawa wa General Lweyiso. General Lweyiso yali mukambwe, yali taata baali tebakolagana. Lwaki teyazigoba? Lwaki ezo teyazigoba? So munnanfuusi tayogera mazima. Ye alina kintu kye kirala
bwe aba ayinza okuba yanyigira bintu birabe tategeera okitegeera kigambibwa nti family zombi zibadde zizanga tezikwatagana bituufu si bituufu family zonna buli family erina ebizibu kyemanyi namwe mulina families mulabye families nga tezikolagana nga zina ebizibu naye sinza gamba nti tetukolagana because tetulina nsonga lwaki tukolagana n'abekyengera taata bwe yafa ani yali mu ddwaliro maama w'ekyengera lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza maama w'ekyengera honestly ndowooza nze yamukiipingira mu ddwaliro ne dokita kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu n'abagoba mu ddwaliro n'abagoba mu ddwaliro maama waffe w'ekyengera nentula ne muzeeyi ne Dr. Putamalo yasobola okugamba netwogera ne wenne mugamba nti maama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi yatuuka n'ekiseera nga maama wamuleeta eddagala alisamba abasawo mu ddwaliro bakiraba nentula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka akujjanjabe Junior yavoola nnyo taata waffe gwe twasigaza omu Mr. Sally John navoola ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga navoola omukulu w'ekika olunyiri gwe twatambula naye maama waffe gwe twatambula naye naffe abaagenda because I was part of the entourage which was not good yakozesa ebigambo bungi yali mukaawu yali yali simanyi nakumanya so mwami Sally oyo abantu ne bamukubira amasimu ne father asabisiza emiso olwaleero namukubira essimu namugamba omwana kiki mwami Sally oyo yakaaba amaziga okuva olwokuna until yesterday abaana be ne bagetinga consent ne mukyala we like I think bwonyigiriza nnyo ennyinda evaamu omusaayi it was time to put Junior in his place asome afuna okumanya kuba wafuna okumanya kikuyamba to out reason each and every point ate ekyokubiri bagamba omusajja takola ki teyigisa ffe tumanyi okwogera we have platforms nammwe tusobola obbayita nti mujje tusobola okugulawo zi TikTok zibiki naye tetubyagala oba oliawo ebiseera ebimu oyinza okulaba ensonga nga zino nga tezinnatuukako mumwe naye abantu abamu bw'otunulira Ssenga wa mirundi Nakanjako engeri gye yeeyisizaamu by the way ebimu ku bika bye nninako history omutuufu ate nga bo bwe batyo kyekimu ku byo kyekika ky'enkima nomata oba baawa oba b'e Masaka oba b'ekiboga oba b'e Bukomansimbi abantu b'enkima nga bo nabo si bangu most especially Bassenga bangi nga we bali nga tebaagaliza abaana b'abannyinaabwe kakati bw'otunula ebigambo bya Nakanjako bw'ayita omwana ekisiraani watya ng'omwana oyo wo kyokka nno n'ababe babaddewo nga bamugamba maama muleke kati bo nga abajjwa babadde bakola ki mu meeting ya family byabadde bibakwatako oba nsonga zadde za mirundi erewe ye eyakutte akatambi mwanyina wa Tamale ono waawanezana kozi kyayeyolese bulungi era yagambye nti namugamba nti oyo ye yakutte akatambi ye bwe yalabye nga bakutte kamera bali mu recordinga nga talina kigambo Junior kyasobola kubeera ng'ayogera olw'ensonga baadde baagala kukakkanyira nga ye kyokka ate nga ye omuntu eyasoma psychology oba otegererawo ki ekiddako newankubadde Junior tumujajinga kituufu ebimu ku ebyo ebikolwa byakola si birungi naye ate at one point or the other oyimirirako mu mugongo gwe family zonna ezisukka mu bamaama babiri omu abasukka mu bamaama omu ne bagenda mu babiri basatu bana obumulumulu nga buno ekituufu kiri nti tebuggwayo buba bweyongeze ensonga zino lwaki siziteera wano mbagaliza byemunjagaliza banywanyi mubeere bulungi mwera batusinkana ate mu mbuuzi zaffe endala nga bwe ziddako atakuumira mpeera abankuumire Beyond the newsroom, where untold story is revealed.